kati tutuuka mu 83 awo mu 84 ab'ekyalo ne baloopa nga bwenonda amasasi nga twalawa kati ekyavaako bampite komando bajja wana abasajja b'Obote olw'ennamba bawera 150 tata yajja wana abasirikale bajjudde banzingiza bwe bankwata ne ngamba nga survivor kati wano nvaawo ntya ne bagamba twagala masasi g'olondo gatwalawa Katonda yampa amagezi nga wano ennyanja amazzi gakyadduka ate ffe tukulidde ku mazzi kaakati ne mbagamba abasiru abo abeefuula okuba abagezi ne mbagamba amasasi ngalonda naye nga tereka eri ku lubalama wansi ku lubalama lw'ennyanja kaakati awo bwe twagenda nabatwala awantu wemanyi nga mbagamba kumpi ne ku mazzi nti wali kaakati olwatuuka awo nti mumpe enkumbi nsime wano wentereka kumbe kati olwagwamu bwenti bwe pwa tebaddamu kundabako n'ensomoka n'engenda enaminya nayita awo ku mazzi okuwona abasajja b'Obote bakuba amasasi awo we batandikira okumpita komando nga mbagenzeeko olw'ennamba ffe ekyatutwala mu nsiko ensonga nkulu yadde abamu bakiraba bubi kyali nti ku mulembe gwa Amini e Kampala for example waliwo omusajja gwe bayitanga Gavana Nasuru. Gavana Nasuru yali wa Central Kampala province naye ng'aliisa abantu sapatu teyeegaana nze nali nsoma Wandegeya ffe ng'abaana abato baali tebatufaako Nasuru yali we Kampala ng'aliisa n'abantu sabbuuni nze muganda wange yali akola mu state research wane Nakasero yali makanika Mutaida James ne kojja wange yakola garage mu industry ya 7th Street bamuyitanga David Musobya ye yatwala muganda wange muki mu Wajuma Orisi Nakasero nze bwe navange Wandegeya nali nyanga wali Nakasero Amini Lwata Bishop Luumu naliwo yamuteka pisto mu kamwa n'amukuba naye ng'omusajja amugambye ati sirina ebyokulwanyisa waliwo otegeeza ki nti naliwo muganda wange yali akanika wali motoka ennyumba ya Amini eyo eya State House e Nakasero yali wano nga mulimu entebe bweziti ez'emijegere ng'onyiga bunyizi n'akyuka n'ajja wano ebweru waaliwo Mariamungu ne wabeerawo ne Bobasos nze nali muto naye nga mbategeera era bwe yamala okumutta akuna bamukubiraawo yamukubiraawo ebyo byonna by'okulimba byenkubuulira bye bituufu nze nina sitore entuufu yamuttiraawo balyoke basitulewo omulambo era Bobu gundi ono Mariamungu yajja n'agamba Amini ati what have you done big boss n'amugamba ati you take away the body kwe kujjawo maiti eyo babasiru wazembu simanya accident afiiridewa naliwe Nakasero kubanga muganda wange bali Wajuma Orisawo abaana ba Freedom baali babi batuleeta okuva e Nagalamaawo nga tutuuka wakosezibwawo olwo n'ekitindo kati awo twalina afande bya Lugaba n'Ekiwendo nga be bali kuduumira olutalo awo olwaffe olw'NRA side eno ebisajja bya Titokero ne Freedom ne batukwata nga batubuuza kampu yammwe enkulu eruwa Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.
Trouble mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Eno ye programu yaffe mwe tutunuulira abaazirwanako, mwe tutunuulira abo abaali bakadogo, mwe tutunuulira abo abaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. So ensonga lwaki tubanoonyako yonna gye bali ne tugenda mu maaso n'okubanga tuwayaamu nabo. Nate tuzze tugenda kubanga tuwayaamu ne Kopolo Abdallah wali wano Waiswa Abdallah olunaku olwaleero mukyaliddeko wano mu makage. Tuli mu kitundu ki wano? Buwenda Kyekidde. Buwenda Kyekidde. District ki? Eno Jinja. Aha. Jinja City. Jinja Northern City. Division. Northern Division. Yeah. Wewa. Nsanyusa okulaba Kopolo. Nange bwentyo nsanyusa okumpa omukisa guno. Wewa. Mbasanyukidde nnyo. Okulabika nti nali ndowooza mwatwerabira. Nedda. Amina, 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 amina. Tetusobola beerabira. Ekyo kirungi. Abamu bakyevuma kati. Bakyevuma. Abamu bakyevuma kati. Era bagamba abasajja abo baatuleetera ebizibu. Simanyi bwe kyogamba naye mu maaso eyo tunawulira. Mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba. Mwenna okusooka sirema kuwa heshima afande mwongozi Yoweri Kaguta Museveni Generali muzima. Nenzizaako afande Salimu Saleh engamba heshima yakwaka afande. Awo kwenteka bafande Kyaligonza, bafande Kaggwa, abafa bonna babwende, bambi bakagwa bani nentumirako abebugerera afande Bright, bonna ba Brown bugerera afande tudde sobola kwerabira afande Nalweyiso, baganda bange nengamba nti waliwo afande tudde bafande Ensamba, basula Semakula mwenna babugerere boys Kiwendo, afande Byalugaba nti bambi nze nkyali mulamu. Abo bwetuto bwe twalyanga embirigo kusezibwa okwo kusezibwa okwo nga tugamba nti kakati ndowooza kati awo nga mbabuuzizaako sinza kwerabira bonna ba comrades bankubuge Christopher waliko Segawa Komando Segawa Instructor Sharp nembeera nani nembeera ne basula abalala Sula Nazigo Magamaga eri etya kati awo nentumirako abali munda abooluganda abali munda mu UPDF bafande Karubanda Magamaga waliko ani Mbale Boys Masaba Muteso wange Martini mujjukire industry owafande Salimu Saleh nga tukyapunkana n'ebirole ne bannaye mbagala nnyo anti kyekyo kakati nze nakola NRA nga natandika okuva olutalo bwe lwatandika olw'Eruweero mu 81 olw'ensonga saasooka kuyingirirawo mu nsiko naye nalina emirimu emitongole eno kati wano ffe wano nze we nali ewaffe we wali Army Range abasajja abasiru we bakubiranga Sabaawa wano emanga awo kati abazungu bagulawo wonna naye eyo ye yali Army Range yaffe kale muzeeyi bwetwa we bakubiranga Sabaawa okuyiga target abasajja b'Obote n'Amini ba dictator abo. Nze ndi NRA kati ffe mu situni twali tetunafuna namba. Mu situni twamala okuva 81 mpaka 85 86 January olwo lwe tukwata Kampala. Kakati awo wali tewali enamba. Nze ate awo we nakoma. Wakoma n'obita? Si kubita buti nga nfunye obuzibu. Wafuna obuvune? Nafuna obuvune. Guno omutwe gwe muli kulaba wano. Lino sasi. Bankuba tugoba kusezibwa olwo tugenda okukwata Kampala kati awo ebizibu ne bitandikira. So oyingira otya? Njagala kutandikira awo. Kati oyingira otya olutalo luno olwaleeta gavumenti eno mukulembeze? Okuyingira olutalo luno twasooka kuva mu kulonda. Bwe twalonda omwaka gw'ekinana muzeeyi mu kampeyini yagamba nga ati bwe beeyisa obubi nze njagenda mu nsiko ne tulowooza nti ebyokulimba twali tuli awo Obote era n'akola amagezi ge n'atatusanyusa n'atasanyusa muzeeyi bwe yatandika Eruweero
kati nze engeri gye nakulira Kampala nga kwegamba nina abayaaye b'emulago omwali Kiwendo. Nali ndi awo afande Kiwendo najja n'aŋŋamba wana ati wategedde twatandiise Luweero ne Muzeeyi naye obuzibu obuliwo bwa masasi. Masasi matono tunoonya manoonye kunyaga bunyazi naye kati wano waliwo abasiru abaali bakuba wano Sabaawa. Nga kwegamba obusiru balina bungi era nsaba UPDF temubeeranga bwe mutyo. Kubanga bo nga bamala ne bagasuulasuula. Kati nze omukulu oyo Kiwendo nampa omulimu gw'okugira ki ogw'okugalonda nga mpola kati ffe ng'omukaaga mu lutalo lwa NRA gaba ga kitiibwa nnyo. Omukaaga gwokka kuba ffe ekikomando kya NRA mu nsiko ng'emundu emu tugireebeeta abantu 6. Obuzibu bwali bungi kakati awo kitegeeza nti ne mundu zaali ntono anti era nga ntono tunyaganyage ate kati amatono ago tulina okugakozesa ne tuba nti tunyaga ne tufune tuweze paka era olutalo bwe lwagira ki bwe lwagwa. Ate kumupiga na kumuchaji kakati awo nze bwe nakola omulimu ogwo okuva mu 81 ng'oyo omukulu Kiwendo anonanga wana amasasi n'agenda eyo gye bali. Olwo nze sinatuukako eyo kati tutuuka mu 83 awo mu 84 ab'ekyalo ne baloopa nga bwenonda amasasi nga twalawa. Kati ekyavaako bampite komando bajja wana abasajja b'Obote ole namba baawera 150. Wali obeera wano era? Nze kuva buto wano wenzaaliddwa taata waafiiridde tuli wano okuva mu mwaka gw'62. Kaakati buli kitendo kyonna nze nakiraba kati erole nejja wano tata yajja wano abasirikale bajjudde banzingiza bwe bankwata ne ŋŋamba nga survivor kati wano nvaawo ntya ne bagamba twagala masasi g'olonda ogatwalawa. Katonda yampa amagezi nga wano ennyanja amazzi gakyadduka ate ffe tukulidde ku mazzi. Kaakati ne mbagamba olwo noonoonya engeri ki gye n'abaddukako abasiru abo abeefuula okuba abagezi. Ne mbagamba amasasi ngalonda naye nga tereka eri ku lubalama wansi ku lubalama lw'ennyanja. Kaakati awo bwe twagenda nabatwala awantu wemanyi nga mbagamba kumpi ne ku mazzi nti wali. Kaakati olwatuuka awo nti mumpe enkumbi nsime wano wentereka. Kumbe kati olwagwamu bwe nti bwe pwa tebaddamu kundabako n'ensomoka ne ŋŋenda e Naminya. Nayita awo ku mazzi okuwona abasajja b'Obote bakuba amasasi awo we batandikira okumpita komando nga mbagenzeeko loole namba. Nadima ne mbabulako. Era wano mbadde nina omwana gwe natendeka Simoko yali yakafa. Yabadde adima emirambo wano ffe mu kudima okudima obudimi omwo. Nabadimako wali ne mbabulako ne ŋŋenda wa? Ne ŋŋenda emitala e Naminya nasomokera Naminya. Kati bwe ntuuka Naminya. Ebiseera ebyo ng'oli myaka ng'emeka? Anti kati nze nazaalibwa 62 kati bw'obala mu 80 mu gumu awo giba myaka emeka? 82 giba myaka 2. Awo giba myaka tubitandika eri emabega nga ndi mu 18 awo. Kaakati bwe natambula olwo nsomose kuba wano banyamba n'alifudde n'engatto. Amazzi ng'oli wansi amasasi omuliro gwaka mu mazzi. That is a great advantage. Kakati kujjako ng'oli kungulu naye bw'oba ogenzeko kalevo katono terisobola kukuba obeera confident. Ffe tukulidde wano ng'amagye galiwo. Follows ebadde wano nga ffe tuwuga wano kufuna sente ku bazungu. Okuyita ku kiyirire obujagali Follows kwe tukulidde nga tukola sente kuva buto bwe buti ng'akaana kali. Ebino bye ebyokuwuga nsobola okuwuga yadde ne motion. Kaakati bwe nasomoka ne ntuuka e Naminya. Ekirungi wano baali banzigyemu engatto nga omufungwa kati. Kati kyanyamba wali okuwuga engatto tezansumbuwa. Toli mu ngatto? Kati nensomoka bwe nasomoka ne ŋŋenda kuli kuba erigenda e Bugerere. Olwo nno mukulu Kiwendo
nga yaŋŋamba nti kati baakola gundi campus endala e Bugerere nga bamaze okugobayo special force ne Kiwendo ne bajja ne bya Rugaba ne batandika okukola eyo amagye amalala naye nga ga Museveni bonna ng'era tuli ba Museveni. Kaakati awo olwamala neninye baasi eya Galiraaya naye nga sirina ssente kyokka engoye embisi nga bali kwewunya naye olw'okuba beeri e Bugerere baali babimanyi nti bano bayeekera tebanfaako baŋŋamba essente ziriwa nti ziri eri gye tugenda. Olwo nno gye ŋŋenda yaŋŋamba bali Kitimbwa. Bwe tutuuka e Bukolooto ku round about awo nalabawo abaana abaali bakuuma awo abayeekera ba NRA ne nvaamu nti kanjogereko na bano ne mbabuuza mukulu Kiwenda aluwa nti obuuza waaki. Omukulu tebaamubuuzanga ebiseera ebyo mu nsiko nti obuuza waaki. Kaakati awo ne mbagamba muganda wange. Kati ne bagamba oke genda ali Kitimbwa. Kati awo nenjira ki neŋŋenda ne basi okutuuka Ekitimbwa mu katawuni ako ak'Ekitimbwa awo nasanga abasajja abaali batudde ku maduuka sayidi zino nga mwalimu gwe nzijukira baali bamuyita Obote. Ne ŋŋamba nti kaakati waliwo n'omulala yali Afande Muzaffaru abo sibeerabira kuba Afande Muzaffaru olwavaamu ne mbuuza omukulu yajjayo miguwa kunsiba. Awo yansiba akandooya kali kawumeeme kennyini nansiba. Yalina emmotoka yali mu langi era bweti ya silver yali Honda Civic kalina buutu ntono nansiba emiguwa ne bansiba akandooya ne bansuula mu buutu. Ne ŋŋamba ate kaakati n'ebizibu bibi n'embirigo zize gye ŋŋenza ate bansibye busiri. Obuuza omukulu lwaki? Ne ŋŋamba njagala mukulu. Kaakati awo ekyavaamu ne banteeka mu Civic omwo mu buutu ate ne banvuga ne bankomyawo e Bukolooto. Olwantuusa e Bukolooto ne bangira ki ne banteeka mu kkomera lyali container naye ebizibu byali mu container eyo nga kwegamba ekiro enyogoga emisana n'eyokya. Kaakati ekyavaamu nasulamu ennaku 3 Kiwendo simulabako. Nali ndi awo olwokuna Kiwendo najja okulambuula ku bafungwa. Nagenda okulaba ng'amulaba n'agamba oyo mumugyemu naye nga nkoseseemuuko. Be baali basibiddemu baali baza gwaki? Abo kwegamba nga si maduuyi naye nga balina emisango gyabwe mu kyama. Fujjo bakoze banyaze baaleeya biki. Kaakati awo nga bwe gukusinga omwo mu kkomera eryo yali badde nga firing squad. Twali nga tebabakuba masasi babakuba kafuuni naye simanyi oba bano bamanyi obufuuni. Okategeera obwawo bwalinga bufuuni. Kati ate kati n'abalala be baakwatanga ku lutalo olw'okubanga NRA yalina amagezi mangi. M7 yatendeka abaana kyova olaba twayimbanga akayimba akagambanga mbu olw'obukodyo n'amagezi n'amaanyi basajja bobo tetukwata balamu bambi. Kaakati ng'era mubeeramu be bakwata abalamu nabo ne babateeka mu kkomera naye ng'ago gabadde maduuyi. Kaakati awo nze Kiwendo bwe yandaba n'agamba okoseseemu awo yali yakolawo eddwaliro awo e Bukolooto nga ku round ku mabbali awo lyali libeeramu omusawo yali Saala yali muwala mweru bw'ati. Ne bantwala ne batandika okunzijanjabamuuko awo ne nziramu amaanyi. Kati bwe naddamu amaanyi n'agamba muganda wange embirigo kulika wabadde ofudde babadde bakuse naye oli survivor tokyafudde. Naye nga jjukira kati mu kulonda amasasi ago nali nteekera lutalo lwa muzeeyi naye ng'ate ne muzeeyi tamanyi tali kundabako oli amanyi. Kaakati awo bwe yamala nga nfunyemu amaanyi n'agamba kati wano mu ddwaliro wabeerawo balwadde banene nnyo naye gwe bano bali ku training Kitimbwa. Saawa eno yakutandika ki mafunzo. Kati ne banteeka mu motoka supiidi ne banjiwa Ekitimbwa naye asangayo abaana bangi. Awo ne tutandika tekekava kyapa mugubi ki
ne tukola amafunzo kati twagakolerako omwezi gumu nagira ki nakyusa system olwo nno ng'awo oba gwali mwaka gwa 84 nga Tito ng'awambye gavumenti kati Tito bw'awamba gavumenti Tito yayita ba officers ng'afande Yoweri Kaguta agire kyaveeyo mu nsiko ye n'agaana n'ayita n'afande Kayiira yali wa UFM Kayiira naye n'agaana naye Kayiira yalina abaana be bangi nebeerayo n'Enkwanga yali Fedom nga naye alina abaana kati kati Nkwanga n'asiruwala n'avaayo mu situni n'agenda ye Tito bakole gavumenti kakati babadde bayekera bamanyi obukodyo bwaffe kakati ono Tito yabagamba mugende mwamura mufune mundu mugende mukuba abayaaye bali ebugerere ate mwe mubamanyi kakati bo bwe bayingira mwamula bajjamu era emugizi okakasa epiki kati twali tuli awo ekitimbwa tukyali mu mafunzo nti aduya twaziyitanga jereke ziyingidde nagalama ko Kiwendo nti kati mafunzo mapigo okola training nagenda ku front mafunzo mapigo bamutebo mwakolanga buli omu angamba wakolanga training time bwetuka anti mafunzo mapigo kakati netubanga tufuna omukisa okubeera nti ogenda okuva ku training wing ng'osinga ono kaŋŋambe kati sibajerega abaana baffe aba UPDF kuba ffe NRA kati ffe tubazaala bebala emirimu gye bakoze naye baamala training ng'oluusi tasse no ku muntu nga takubye paka lwamala naye ffe ng'obeera ku mafunzo ng'ate era amanyi n'omulimu bwe gugira ki bwe gutambula kakati awo bwe twajja abaana ba Fedom baali babi batuleeta okuva eNaggalama ne batuleetaganya paka ku kitooga ku kitindo kyasezibwa anti yegase ku Tito babagambye mugende mukube bali nate Kayiira bagamba bwe gundi Nkwanga bagamba yebwe yagendayo mutwe bagusalako anti obusiru ye yagenda kola kyotege era Museveni mugezi ye yagana ne mutwe bagusala kakati olaba bwe batuleeta nga tutuukawa kusezibwawo olwo n'ekitindo kati awo twalina afande bya Lugaba ne Kiwendo nga be bali kuduumira olutalo awo olwaffe olw'NRA side eno kakati awo ne baleeta amaanyi nagenda okuwulira nga mpulira afande bya Lugaba agamba vijana withdraw kati bwe yagamba withdraw twali mu bikuute bino ebyente ku Kitogo side kuno na kuno abaana bo baali basiru bagugumukanga kudda ku kikulutindo ate oli omusajja neera emujinga yali kugira bugizi bwati nagenda okulaba abaana bagwa nze neŋŋamba nze nava bujagali kati wano wansi amazzi ekitindo weegali nze saalinya ku lutindo nasomoka wansi era awo baafande bya Lugaba nga gy'oli ng'ompulira wompulirirako jjukira wabeera ku bidaala ng'ontunuulira bwoti nze nasomoka wansi nga mpuga n'enzira wali kakati awo nga oduka saizi zino nga gali saizi zino ganyooka nenyambuka waggulu awo nasangawo afande Ensamba ng'atudde kuba awo nze nali nkuba makafo piki puleyo terera nkwongere eyo nze ate bunduki nze gyemanyi nze va ku zino rapidi zamwe eyo bunduki y'amaanyi eyo terera nkwongere piki pule kaka awo ne tubeera awo tugamba tetujja kubakkiriza kugira ki kuyita wano tusooke tubafungane twali tuli awo ne ate ne bayingira mu kitindo ne tubateekangamu erimu mba awo ne tugira ki ne birema ne bajja ne tukola withdraw ne tuddawa eBukolooto mu katawuni olwadda mu Bukolooto awo no kakati ate ne tufuna abaana twalina afande 7 namuleka ng'agenze Kitugumu nga lieutenant afande 7 oba gy'oli nkutumira kai salute for you webala embirigo zonna kakati awo olwamala afande 7 yajja ne IO yali omunankole nga bakambwe ne bajja n'abaana abataramu mwalimu muleefu baani ba Brown ne bajja ne bakubaduyi ne bamuzaayo paka Wakyato engulu eri babazaayo paka Wakyato kati awo nze baali bamaze okunkuba omutwe guno kusezibwa wano engulu nga sinakka mu mazzi naye nali simanyi nti bankubye
bali bakubira bali nze nenzika ne kayita wano naye baganda bange esasi kintu kikulu baganda bange teryakuba gumba lyayita ku kiriba kuno naye nalaba munyenye bagamba kala za gundi ziri 7 nze nalaba sitezisuuka mu kala 7 nengamba sikyaddayo ewaffe Budondo kaakati nno nenguma kati okuddaawo eddwaliro lyali awo ne banteeka mu ddwaliro eryali e Bukolooto neebazanyo omukulu Kiwendo bafande ensambo bamukyali balamu manyi afande Sula Semakula ayinza okuba yafwa n'abalala bonna ba 7 abatukuuma awo mu ddwaliro ne tubeera awo kati twali tuli awo ate ne babaleeta embirigo ne babasinga ne bajja ne batuwambira mu ddwaliro omwo bamuyanja Joseph oba gye bali kakati awo ne tugira ki ne batukwata ebisajja bya Titokero ne Fedom ne batukwata nga batubuuza kampu yammwe enkulu eruwa babakwata batyati tuli balwadde batuzingikiza mu ddwaliro nze nga bantunze bataddeko ogupulasta wano ndi awo sibitegeera kakati ne batufunza mu ddwaliro abamu baafa abamu baafa olaba we bakutte gaba gatise so si kujja kukwata nga abakwata enkoko kakati awo ekyavaamu ne batukwata ne batuteeka ku Land Rover tubatwala ekitimbwa ku kampu eyaffe eyali base esaawa eyo kakati twali tugenda mu Land Rover twasanga IO mulala yali ntenjeru yalina G3 namulaba bulungi yadde baali bansibye naye nali nali ku Land Rover ng'amanye ebyaffe biwedde nagenda okulaba IO yajjayo emundu G3 emabega yakuba amasasi agawera nga 6 n'ekirungi yateeba driver ng'omutendeke kakati ate laba Land Rover bwe yeesitula ne yeekuba nga kuliko n'abaabwe ababadde batuwambye tugenda twaliko nga tuliko n'ekifukuuku eyali atufumbira kifukuuku Sula nkusaamu ekitiibwa webala omulimu gwe wakola okuddukanga n'amasepiki mu nsiko munaye motoka bwe yagwa nga Ayika akikubye nze we nagwa nawuliranga kigambo kimu eri nga Ayika agamba watoto wa Bugerere muko wawoga nimepiga gari enaanguka nawaambia mchaji minalia chaji muko mnatulia tukutulia nga abaana baganya okuva wansi be yali nabo mbu akubye egaali emotoka ani alajana IO we wafo wenyara alajanira abaana amaze okukuba emotoka mbagamba mugende mukyajinge mukyali bwa mu kifo kimu nja kuba bwa migo batemutegeera kati abaana ne basituka ne bajja abalwadde bali ababe bali na mwambushi ne bajja basanga nze nkyali mulamu nga olwo noni nani no Sula naye oyo chifukuku naye teyafwa ku motoka eyo yevulungula naye twawona kakati awo ne tugira ki ne batuvuga ne batutwala ekitimbwa mu kampu bwe batutwala mu kampu olwo nno nze ndi mulwadde ne Sula oyo yali akosesemuuko omukono katono kati kakati ne tubeera awo era nawo nga waliwo eddwaliro omanyi ngabo ba NRA ng'obalabira awo mu nsiko naye nga babeera well equipped mu bintu ebirala era ne batandika kyenalaba mu nsiko baatujjanjabanga naye nze empiso baakubanga mu kigere muno 5 mega oguntu gujjula agusika bw'ati oba gwente naye okugumaliramu wano oyinza okwagala okukaaba naye nga bwe bujjanjabi bwe bali kutuwa amakerenda nga gabeeramu ng'ogamira n'ensi n'evuuma bwe n'ogamba ya Rabbi kakati mulaba ensiko nze ensiko mu kulaba okwange ya nyuma olw'ensonga nga twalekera ebyokweraliikirira okufa kati tuba tukyali awo abasajja nga baleesa amaanyi nga balumbye twali tuli awo ekitimbwa bayingidde mu kampu ne bagyokya yonna okugimalawo awo nno bakiwendo ne batusitudde babitegeera ng'omanyi twalina nga baleekinganya ebiseera ebyo tetwalinanga amasimu nga kwegamba baleeke batambula nnyo waliko baleeke patro nereke fighter
neleke patrol yenga atambula nagenda nalekinga nakomyawo amawulire. Abaana abo bafunanga ebizibu kuba nange namala nenkola koleke patrol. Naye ojja n'oleeta amawulire nti afande jereke ziri wali. Nakugamba dduka oddeeyo weetegereze bali bameka. Olwo nno ffe tubabala mu bibinja. Sigamba nti omu babiri atubala mu bibinja oba bali kutambula paratuni ng'otegeera oba kombaniya ng'otegeera odoleeta ripooti. Olumubuulira ziri paratuni mukaaga nti ddayo weetegereze balina bunduki kikaaki. Ate awo n'ofa embiriga era nga tulina okudduka era twakyapunkananga nnyo mu kununula ensi eno. Kaakati baganda bange awo we twava nga batugyeyo ne batutwala e Kayonza ku Ggombolola. Awo no aba Tito ne Freedom ne bakwata kampu y'Ekitimbwa. Olwo ne omwaka gugenderero gwe 84 tuyingira 85 Christmas ya 84 twagirya bubi. Awo negwako bwe yagwako nga kati tugenze Kayonza ne balumba kati afande Kiwendo n'afande Byarugaba n'abakulu abalala baliwo bafande Adimi Badani bonna ne bamusanvu ne bagamba tuve ku kkubo tudde muki mu nsiko tujja bakuba. Kati awo ne tuve Kayonza ne tukkirira abaana abalala betwalina abaali tebanakamilika bulungi ne tusigala nga tugira ki nga tubasomosa ekitoogo wansi Nakyesanja ne tubasomosa ne bagenda wa ne bagenda eri e Bulemeezi kubanze nabawerekerako okusomoka ekitoogo ekyo nabawerekerako nga nadde ndi mulwadde naye ng'ebyobulwadde oteeka wali kubanga kino nga mu magye kino kintu kitono nnyo. Kino kyo kintu kitono nnyo nga kwegamba at least nga ne bandage nagijjako. Kaakati awo ne mbasomosaako ne twagenda ne Kopolo Kimera yali Musoga ne tubatuusaawa eri egundi Makonkonyigo Bulemeezi. Kaakati mu kkubo omwo nga tugenda twafunamu ebuzibu kuba twafiirwamu bannaffe olw'ensonga waliwo we twatuuka nedda waliwo we twatuuka oba kaali Kateebe kwegamba nga ate tuli bangi deni katumira awo twawonawo babiri n'omulala ali Kangulumira Byamuno Charles ate ebimu oba si birungi naye kaakati olaba abantu bonna Katebe kabamira kamira abaana bangi awo era ffe bamala ne batuvaako me bagamba abo olw'okuwuga kuli kwenkubuulidde Sezibwa yakola bwati nentya nenze kyenatya amazzi we gantwala ng'ekitoogo kisse wansi abaana baffe bangi bafudde amazzi we gwanjiwa ku kisubi nagenda okugira bwenti ng'ate timba eno ife tugyeta ziryamirye ng'ate naye eri awo bweti neŋŋamba gwe nja kuluma bulumi we bituuse bwondeetako obusiru omanyi kirina obusiru kyagala kikukange kange eno n'omutwe bwekiti ogulala odi eri kikuteekemu enseke nekyagenda okulaba nga nange ne Katonda mulungi nagenda okulaba nevaawo ba yali ya misambwa gya Sezibwa nevaawo neŋŋamba waayi kasita ogenze nentambula nenzirere kakati egrupu endala eyali eri kujja ne tubagamba temuyita wano muyite eri bwe muti abo be twatuuse e Makonkonyigo. Kati bwe tubatuuse e Makonkonyigo twabatwala mu kibiira ky'e Makonkonyigo ekiri ku mabbali muzeeyi kye yatandikiramu ne bakiwenda abo. Kati bwe tubateeka omwo ne tudda ffe e Bugerere olwo nno tuzze e Nakyesanja ku mwalo we twasimbukidde okusomoka olwo naawe twalina motoka nyingi emotoka zaali nyingi anti era nga ate ffe nga tuwamba za gavumenti nga tetuwamba ez'abantu. Kaakati afande Kiwendo n'agamba bali kuzitwala tuzookye awo twayokya emotoka nyingi awo e Nakyesanja abaayo mukitegeera mukitegeera awo twazookya ezo zonna ne zigira ki ne ziggwawo. Kaakati bambi ate twayokya za bwereere. Aduyi teyamala n'atuuka e Nakyesanja ku mwalo. Aduyi bwe yava e Kayonza ffe bwe twakomawo tutuuka e Bulemeezi Makonkonyigo mu kibira ab'e Bulemeezi ne bagamba muddeeyo mulwane twakoowa wano entalo tubawadde ennaku ezi tubawaddeyo ekitundu ky'eddebe y'amasasi obuyambi omusaada mugende mutandikire okwo ate ne tugamba abaana ne tuddamu ate ne tusomoka ekitoogo ekyo ekitoogo twakisomoka okuva ku makya twatuuka olw'eggulo nga tokyalaba ensi wazira olaba bire byokka ekyo ekitoogo twakitambula ne tugenda ne tudda ate ne tudda nga batugambye tukomewo. Kaakati olwavu awo ne tudda ate wa e Bugerere
kati bwe tudde Bugerere ne tudde Nakyesanja awo ne tukolawo kampu abe Nakyesanja abanda bamujjukira kampu eyali ku katawuni kamwe gye twateeka ku mabbali awo kati olunaku olwo twali tukutte n'amatigonyo eyo nga bava e Kayonza batulumba ne tukwata wali n'amatigonyo wa Haji oba gy'olinga okyali mulamu Kasozi ne tukwata abasajja ba Tito mukaaga ne tubagamba tubatwala mu kkomera Nakyesanja ne bawulira basirikale bali abatito kero kakati bali abaabwe bawulira mbu tuba tutte Nakyesanja mu kkomera ne bagamba ati tujja kubajjayo basala amagezi batambula kukeera kujja kunoonya naye nga kino ekyama kiriwaawo kyesimanyi oba mukitegeera nti ekkomera lyali lyeyo kati bo nga tebamanyi baatuuka ku makya saawa 9 batambula mpola basala gaadi zaffe bwe batyo nga bayingira Nakyesanja nga batandika kumenya mayumba agaali amaduuka mbo banoonya banaabwe banoonya basibe kakati kampu yali eri wali engulubu eti akatawuni kali wano amasasi bwe gatandika wano abaana bali bagugumuka batya nnyo nga kubo lyoka lyawulawo okudda wali ku kampu eyali awe Nakyesanja kakati abaana ne bagugumuka ne baduka owafu abafu abenyara kakati bwe bagugumuka ne baduka nga badde eri bwe bati waliwo ne IO yali mu magye g'obote g'Amini oba obote n'Amini jinja wano ngazze ewaffe naye nga yeeyisaamuuko bubi kati olunaku olwo bwe yadduka yaleka aditanka mu tenti ye ngenda okujja nengisanga ng'eri omwo neŋŋamba bulijjo ovuluga namunyiigira waliwo omwana gwe yayokya omutwe ng'agamba ati abbye sente ate nga kumba oluusi oyo afande mwenyini ye yali agira ki azitutte n'omwana ne bamwokya omutwe guno neŋŋamba naye omwana ono kweri atutte sente ebyo ne tubireka kaakati afande Nsamba nagenda okulaba afande Nsamba ngazze n'agamba abasajja bano eno tanka gye wasanga yakola ki adi tanka wali omunyigidde anti kati okuleka yali mukulu nga kakati tomuleetako nnyo butaani ng'eri abasobola okugira ki ng'eri oba okubikolako kakati netugamba kasita tutaasiza ogukompola gwaffe kubanga nga ffe ogwo ogumu gutukolera kakati roodi ekyavaamu ne tudda awo abaana ne bagugumuka ne bagenda eyo kati awo ne tuyiya abagenda muli ne tutabakomyawo mu kampu eyo ne tubatwala ebugoma ku kyalo kyani ekyebugerere Bugoma waliwo faamu ya Kaweke ne wabeerawo faamu yani ne wabeerawo faamu ya Bikangaga kakati awo abo ne tubateeka eyo nabo kakati ffe ne tugira ki ne tubeera eno nga tuli ki nga tuli mu mbeera ez'ogamba nti katukubeko aduyi awo twabeera Nakabango ne Haji erinnya lye lyali Haji naye kankikyuseemu mukiramuleefu Buganda eriyo Nakabango ng'ovudde Kayonza okudda awo wansi akaakaalo kabeera Nakabango nga ke kaawula ekisenyi ekigenda ku Namatigonya awo n'olyoka odde Bukeerere oluva Bukeerere odde Nakyesanja wali Nakabango era twabeeranga mu kasenta ako neeri naye eriyo awo twabeerawo ne Sula Nazigo abadde musomesa wano Magamaga era kati oba yawumula awumudde asomesa Magamaga amanyi ajja kundaba kakati nze ekiseera ekisinga obungi mu lutalo lw'ensiko mbadde nsinga kubeera kuki ku fronti mbadde nsinga kubeera kuki ku fronti ku fronti nga sibeerawa sibeeraka kakati ffe ekyatutwala mu nsiko ensonga nkulu yadde abamu bakiraba bubi kyali nti ku mulembe gwa Amini e Kampala for example waliwo omusajja gwe bayitanga Gavana Nasuru Gavana Nasuru yali wa Central Kampala Province naye ng'aliisa abantu sapatu teyeegaana nze nali nsoma Wandegeya ffe ng'abaana abato baali tebatufaako Nasuru yaliwo e Kampala ng'aliisa n'abantu sabbuuni nze muganda wange yali akola mu state research wano e Nakasero yali makanika Mutaida James ne kojja wange yakola garage mu industry ya 7th Street
bamuyitanga David Musobya ye yatwala muganda wange muki mu Wajuma Orisi Nakasero nze bwe navange wandege ya nalinyanga wali Nakasero Amini Lwata Bishop Lumu naliwo yamuteka pisto mukamwa namukuba naye ng'omusajja amugambye ati sirina ebyokulwanyisa waliwo otegeeza kinti naliwo muganda wange yali akanika wali motoka enyumba ya Amini eyo ya State House ya Nakasero yali wano nga mulimu entebe bweziti ez'emjegere ng'onyiga bunyizi n'akyuka n'ajja wano ebweru waliwo Maria Mungu ne wabeerawo ne Bobasos nze nali muto naye nga mbategeera era bwe yamala okumutta akuna bamukubiraawo yamukubiraawo ebyo byonna by'okulimba byenkubuulira bye bituufu nze nina story entuufu yamuttiraawo balyoke basitulewo omulambo era Bobu gundi ono Maria Mungu yajja n'agamba Amini ati what have you done big boss n'amugamba ati you take away the body kwe kujawo maiti eyo babasiru wazembu simanya accident afiridewa naliwe Nakasero kubanga muganda wange bali Wajuma Orisawo kakati ne bapanga ebimotoka mukubo mbwafude encha amawulire ne gafuluma ebyo ebikwangala nenga yamuttira bwerere mukamwa fujo yali nene waliko omusajja omulala bamuyitanga Butabika Kano Butabika yali abeera waggulu wano ku muzigiti gwa Udi Kampala Supreme akakuba akakali awo we wali amakage nenga tekayitibwamu atali mujasi okujjako ffe obwana obuto obukyasoma nga tulina eddembe nga twetambulira kakati waawo nga waliwo embuzi za Kano Butabika oyo naye nga bw'ogifuuwira eng'ombe eryo sasi anti mwe mbabuulira muze kufuna information mugamba Museveni yalwanira bwerere kyova olaba essaawa endala anyiiga naye mulina omukulembeze omutuufu kakati oyo bw'avaawo noja era Kano Butabika olunaku lwe yafa chansanyusa yava eyo baku fronti zeeyo nga bali kuba Abatanzania yajja neno APC ey'amagulu 8 mikede 8 APC bwe yajja yaweta nada waka abaana teyabagamba nada mu nyumba ne yebaka kumbe ng'okufa kunaatuuka olwono nzaawo nali nsula wali engulu owabakulu ku nyumba za musajja alumba ezo nga wensulaawo kakati munnaye omwami oyo nga yebaka nali ndi awo sanga 9 nga amasasi gatandika okuba neninya ku fulaati waggulu nagenda okulaba eri nga bendera z'omu lubiri bazisa wansi ne makindye nga bazikasukamu ebikompola amasasi nga gayita neko kalina nenzika wansi nengamba mba nzika wansi nengamba kantambulemu ngendeko akakuba akava eno Namirembe Road yaliyo basi za Sulemani Serwanga zali zibera wali nenzija nagenda okutunula bwenti nendaba kalandrova nga kajja nenga kaliko TZ nenziruka nenzije neka nembagamba mbabulire emotoka ya Tanzania yiri ne bagamba olimba bwe twagenda omanya abaana abato ne tugenda omutanzania bali omusururu nga line mpanvu ne bagamba muveyo olwono nga bayingira Kampala tewaliwo embiriga Amini nga yepanka naye nga balinga bakazi amaanyi gaabwe nga gabeera mu kunyaga we balagira amagye ne bakutyotyobola engato ne bakujjako ne befuula vumbi ne Kampala tewali olutalo lw'amaanyi Abatanzania batambula butambuzi ne bagira ki ne bayingira Kampala mu kuyingira oyo Kano Butabika yali ali mu tulo yebase agenda okuwulira nga amasasi gali kukuba kumbe nga Abatanzania beetoolodde emabega Makerere yonna bwayise bazibikidde paka ku golf nga balese Jinja Road yokka okukendezaako olutalo abadduka badduke kati ono omusiru Kano Butabika abadde ate abantu ab'obwerere olw'embuzi kuba bazifuuyidde eng'ombe yavaamu okuwawamuka yakwata APC n'avuga yagenda okutuuka ebwayise nga bangi ati ndiyo walitusumbua mutukula walitusumbuwa bamusiba ku APC bwe bati omutwe bamuvuga bamuwalula buwaluzi yafa bubi bamuvuga mu Kampala bwe bati abali e Kampala mwakiraba nga bazena mu routing
kuba routing yamala nebeera nene nnyo Kano obutabika ne bamuvuga kuba omutwe kokolansi paka lwe yafa kukulula mukulule. Kakati mulaba ebyabutabika nga biwedde wano nga bwe mbagambye nti eno yali amerwengi. Kati eno amerwengi lyali ettambiro ly'Obote n'Amini okutta abantu emirambo gyajjula wano mu Kiyira. Ffe okunaaba nga tusindika mirambo wano okugenda mu nsiko Museveni yali mutuufu. Olw'ensonga ffe era wano nali ngambye nti singa bino nabifuna dda afadhali ne muzeeyi yalitaddewo ekijukizo wano. Amini yagamba nga mu Luswayiri mbu muwache sumaki nanga muleke ebyennyanja binyirire binyiririra ku bantu. Abali wano mukambabulira abatuwuliriza ffe wano kwa Merwenji ku mugga Kiyira wano ku River Nile wano nga kwegamba ekyennyanja tokyayagala okukirya olw'okubanga ng'emirambo mingi naye ng'olaba obugege obuto ng'oli baamukasukamu bwe bati ne yeefundika emabega n'eyasama naye ng'olaba obugege obuto nga buli kwesonseka bwe buti. Waliwo ekyennyanja kye bayita kasulu twakirabanga wano nga kyafumise wano olumu olwo mu nnyama etandise okuvunda nga tebakuwa kyennyanja n'okirya. Wano ebisinja olw'amasavu amangi byafanga byennyini nga bw'ogenda okunaaba ng'obala emirambo nga 100 mwana omulala nadda n'agamba nze mbaze 2 mwana. Kiyira yali abantu nga kwegamba yafuuka dumping gundi ya Amini n'Obote ebyennyanja binyirire. Babattira wano basuulira mu ku lutindo nga kwegamba ennaku eri eno. Kati ffe twali wano nga bwe biba biyitaawo okugenda ku nnyanja wali okukuba sabbaawa oba muli kulya wano emmere bajja gitwala ate goba maama ali awo bajja kumwebakako. Waliko muzeeyi wuuyo efuujo Museveni eyamutwala mutuufu Dooya wuuyo baatukuba wali emiggo nga tulina Kasiru tulina amanda gaffe tutwala mu tawuni. Muzeeyi oyo naye asobola okujja n'oba kirungi ne bamulabako. Muganda wange oyo yagamba nga abasirikale oli gwe tuli naye mbu Kasiru tayogera. Abajaasi b'Obote n'Amini bagamba nga ati ajja kwogera mu Luswayiri ati atawongera ne bakuba buuza wuuyo efuujo yali nene. Omukutunyaga wano waliwo omwana omu yali wakawalaata wali mu maduuka. Oyo omwana yali atunda kaduuka ka taata we. Olwo nno waliwo abajaasi baava Lubiri ku mulembe gwa Amini baali bagiyita second paravision Lubiri ng'abo ba paratroopers baali bazze wano ku training. Kaakati n'ayagala engatto eddagala lya Brown baalina engatto ezo eza rubber w'amaanyi eza Brown ezo nga nnungi nnyo jango buutu bwe ziti. Kaakati ne bagira ki ne bagira ki n'ayagala ddagala namugamba leeta eddagala eryo. Omwana n'agamba mpa sente yajjayo kiso n'akakuba mu ttama. Ndowooza Dooya ojjukira aka Moses. Mulaba efujo wano baali batta abantu. Nze bwe ntunula ebyali e Kampala ku mulembe gwa Amini tetwanywa ku sukaali. Banaye Dooya twanywako sukaali. Banaye nze essaawa endala ngamba nti atayagala Museveni aleke Museveni olw'okubanga Museveni mujaasi naye ate oba lwakuba ye yasomako tali nga Amini aba P4 kibi nnyo. Museveni mujaasi naye banaye abaagala kuba nze nga bwe manya amagye essaawa endala ntuuka essaawa endala ne ngamba nti singa yenze ebiseera ebya Amini we yakoleranga ebyo nga muli mu lutalo angaawo kati ng'ali pulezidenti. Amini yawamba mu 71 awo wona n'avuga paka 79. So ebikolobero ebyo abikola ng'ali mu pulezidenti wagobedde n'abayindi. Olaba mu kugoba abayindi abagobera ebintu ebitaliimu. Amini ye muntu eyalina empisa envundu nga yeeyita musiraamu naye nga bwe yeegomba omuwala mu Kampala asobola okupaakinga wali bamilitale be ne bakakwata n'akeeyambisaawo ng'ensi eraba ate olumala n'agamba abaana nabo balye ku byaliddeko. Banaye bwe kyali Museveni ono okutuuka ogamba ati tulwanyisa abasajja bano nze era nasanyuka olw'ensonga nze nali manyi nti tebagambibwako ne Katonda yamala nampaako omukisa nga bwe mbagambye bwe twagendeeyo mu kucapunkana kwa NRA mu butuufu nagenda okwesanga nga banafu nnyo nga tebalina na magezi olw'ensonga nga bwe ngambye bakubanga wano sabbaawa nga basuula amasasi nga mumulonda ate nga gagenda kuba ate pisto ng'olonda ka box kalamba
which means nze singa nali nkutte watuufu muzeeyi yalitegedde nti na contributinga kinene kituufu era kakati olaba muzeeyi obuzibu bw'alina nze buno obubaka mbumuwa alina olutalo lw'abasiraamu kino kankyogere lwatu alina olutalo lw'abasiraamu bw'ategendereza abasiraamu bafuuse ettabu era abasiraamu na wano ku kyalo ewaffe waliwo be baatendeka Qur'ani egamba kutta bakafiri era mu muzigiti gumu wano mwavaamu basatu bagenda ku EDF naye fujo gye bakola wano kati nze mbadde nasiramuka naye bwe nagenda okulaba nali Fred anti nkugambye eri Bugerere mbadde nkonoka Fred kati bwe najja mu kubeera wano mu mbeera ebirowoozo oba bwe naasiramuka kaakati mu kusiramuka ngenza okusoma ekitabo nga kiduumira jihad kutta bakafiruna nina aya nyingi zembabuulira ne baagala n'okunzita nejo babadde banzise mu maduuka awo babadde banzise ne mbagamba bannaaye oli ansanga buli saawa mwalimu w'ebuwenda bamuyita Badiru antooleranga saluti ez'ebikwangala ezitali zaki ezitali za NRA ne mugamba munnaaye esaluti zo zontoolera za ADF ya mutabanyi we yakutte omuggo singa sadduseewo babadde banzise mu maduuka nga teri ayamba bannaaye abantu beetamiddwa muzeeyi naye bamwetamirwa bwereere n'ensaba oba neŋŋamba nti oba muzeeyi nga bw'akozeeko oba nga bwe bakooye bwe bamukooye balabika bamukooye oba aleke naye ate okuleka nze ngezaako okulabula bannayuganda nti bannaaye lyazaala omwana we nga tamwagala muzeeyi teyazaala omwana afande komanda muwozi nkutumiddeko kyapakazi na bidi sinze nkuduumira ate mulabe eyo kino nakigambako afande Juma Giso ow'Ejjinja nagenda nemusabako antwaleko mu bantu mmwe nti munaye nina byenjagala okwogerako naye nanvulugavuluga ng'animba nemwesonyiwa naye kankubuulire afande Juma Giso yaŋŋamba mu tawuni ati muzeeyi nkakasizza olina omutima gw'eggwanga kuba bukyanva mu nsiko sifunangako yadde akasente yaddaaka naye nze ebyo sibifaako kuba twalwanirira mirembe era emirembe tugirina nsanyuse gwe boze ogambye n'ogamba oti at least ko waliwo awamu wentuuka kuba nze kino kankibabuulire okuva mbalibwanga omutawanyikaaje naye nsaba muzeeyi onsonyiwe antunulemu era nze mulabeeko kyeneenyumiriza mu kikomando kya NRA tosobola gendako mu NRA yadde wiiki 2 n'osigala ng'oli muwoga olw'ensonga nze olwadda wano ne ntuula nga binkwaseemu natuulawo okuva mu myaka 87 wano labayo 87 sorry abazungu bwe batandika okugula wano ku nnyanja nze nayiiya commando squad 5 neŋŋamba abaana bange nti mugire tukuuma abazungu bano batuwenga sente era nze bino ebiyumba byonna mbizimbye lwakukuuma awo mu bazungu paka lwenkaddiye essaawa zino nendeka abaana bange bali wano baabo bakyakuuma nabatendeka nakola omulimu ne mbatendeka bali wano kati balinga 7 bakuuma okuva wali paka wali bakuuma kikomando wama bakomando baleeta abapoliisi tebabanyaga naye mwe babanyaga nabagamba temusuula erinnya ly'ekyama mmwe were yeenu enkya bakeere embubabye kale baganda bange lwaki tobatwala mu magye era naawo magye lwaki tobasussaako wano nababuuza wamaabo nababuuza nti bino biri kujja bijja kutuuka owafande Salimu Sale musobola okweyongerayo kati emitima gyabwe sinagitegera bajja kunziramu ebanaabanga bali wede kasita kati ekkubo ligizeeki liguzeewo kaakati banayimba buli so tuddeko mu nsiko eyo kubanga mu nsiko eyo eriye emboozi mpanvu kimanya okutwaliza awamu otuuka otya okugivaamu kubanga obadde okyatutwala however otuuse lwaki mwawagira President Museveni ne mwetaba mu lutalo naye obadde okyatutwala ensiko nga bwe yali kakati awo okwamba Kampala wano waliwa Bugerere kakati bwe bukeera ku makya nga abavudde eruweero bayingidde
babo batuse Kanyanya Kanyanya Kyebandaawo kakati bano abo abatitokero kuba sife twakwata government yobote titokero ye yajiwamba fe twawamba titokero kakati abali ebugerere ne batandika okugira ki okutya abatitokero baduke bagire kibesoke ku lutindo kakati awo nze saategeera oba engeri ki nali ndowooza ekiwundu kyawona kakati bambi ndowooza olaba amagye gatunga bulungi naye akakano kamala ne kattuka wano akanyaako kamala ne kattuka ne kasurula amasira mangi nnyo naye nga wali oba kwegumya nali simanyi kakati awo ate nenzirawo wansi kati waliwo omukulu omu twali tubeera naye ebugerere eyo yali mu magye ga Amini balinga bamuyita Sendege yali kopolo kakati ng'alina amaka ebugomo okumpi ne kufaamu ya Kaweke era twaliwo ne Nakimera naye musirikale ne babiri abalongo ne Nakato n'oyo senga w'abaana ne Afande Nalweyiso kakati nze bano abali ebugerere bagenda okuwulira nga amawulire nti Kampala ekwatiddwa olwo nonze nga ndi awo wansi mu maka g'omwami oyo ng'embeera mbi kati saasobola kutambula bo ne bagira ki ne batandika okujja nga bafunye omuraaro okusanyuka ne bandekayo kati bwe bagenda bamala ewiiki namba nga sibalabako nze nali ndi awo olw'okubanga oyo Sendege ye yali muki yali mu magye gani Gamini ng'abeera wano Gaddafi bakubanga wano Sabawa nga wano amanyiwo bwe twasisinkana eri ne mubuulira wenva yasigala nga kwegamba amanyidde ddala awatuufu kakati ye bwe yamala wiiki okukomawo awaka yajja na mmotoka bwe yajja n'emmotoka nga nze nteekamu mu mmotoka yanvuga paka wano kati taata wange ebiseera ebyo yali akyali mulamu yo namutaida ayisa abiri owa wano kakati bwe bandeeta mu motoka ye yatandika kuyomba nga taata kuba yali tayagala ngende mu magye twatolokanga butolisi na mbirigongo ezo kati ye yagamba n'agamba ati gwe olaba kati byofunye ku mirambo gye walabanga wano naawe n'ogenda mu magye ate nkulabanga ng'oddayo kati Sendege n'abagamba omwana wamwe wuuyo njize ki mukomezaawo mubaleetedde kati taata ye teyalina bwongo ate nange olwamala awo oba ate nalwala ki omusujja ne gujja mungi nembeera awo namala ekiseera ndi mulwadde nembeera awo taata ngamba nali nkuyigiriza kutunga makooti nodda mu kugenda mu byakutta bantu ate kakati olaba nengamba muzeeyi kyogamba sirina buzibu kansirike kati awo nengenda nga mpona ne tutandika ebirimu byawaka nga naawe bwolaba ekibanja ne tukola ekyavaamu taata n'afa kati mu 92 amagye nga bw'omanyi gonna tegeebaka nali ndi awo ne bajja wano ne bakwata dizata nze bankwata 92 ne bakwata dizata ne bantwala Gaddafi era tobula engeri gye bakupanishingamu awo mpaka mu godown awo Gaddafi bansibawo bwe tubeera awo kakati ekyavaamu nga banvunaana emundu nga bagamba emundu eruwa wadduka n'emundu kakati ekyantaasa Kazori teyetabeera n'emundu nawoze eki awo yali ekyabeera military tribunal nga teri court martial nga kati ndowooza Makindye court martial military tribunal ejinja nagamba chairman nti nkusaba nkubuuza kimu eriyo Kazori alina emundu mu ddwaliro eriyo omulwadde ya Dolima njobeera nayo awo nze ne bampa ebbaluwa bansiibula okuva kwa Oz office ejinja oba record gye ziri mumanye amagye gatereka mu 92 January awo banga 23 oba gwakubiri awo
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.